Oyo ye mukyala Nansove, Hadija Nansove, ya recordinga mwami Zukuka. Buli ayina oluyimba olwo amaloboozi goyo ekifaananyi kye kyanna mirimu oli gwe tulabyeko. Tujja kutambula kimu bibiri bisatu mu kadongo kamu mpola mpola naye ng'oli ne Mubiru Smart ku Data TV program ebbinu lya kadongo kamu. Tumiddeko nnyo muganda wange Kyofa Kabweye awo ebujuuko. Bira bujuuko kireka bwe wato nakabugo nkutumiddeko nnyo muganda wange. Nkwagala nnyo n'okusinga wokoma okunjagala bentandikira. Omulabye Nansove nti ebivvulu ezo ennyimba baabulyanga abafumbo kati ekyokulabirako era baapokamingi b'ebiro ebyo bebaani beba kibijjigiri ayina oluyimba ndeka nsome balansi kankulabe ekifaananyi kya balansi ezo ennyimba muzimanyi nzijja nzibalaga buli lunaku saagala mbere ngamba kolya byebimu naye byakulabirako bwe tulutwala oyo kibijjigiri oli oluyimba lweyagamba mukazi nti mbadde ngenda kuwa 10 nate bwe nkutte eno nzijeyo ka mutwalo sooka onzirize balance owakenda mulumanyi bulungi nnyo ekibijjigiri nti nga be baapokamingi mu group naye ng'obukugu bakozesa bw'amaanyi nnyo joni awo tuveewo munfunye bulungi nsubira naye kati ojja kusiŋŋaana kibijjigiri nga ye munene mu group ate nga talina bukugu bwonna bwakozesa kubanga embeera mwakolera ne baakolera takyekolera kuba yeekolerera dda ky'omwagalako gwolina okumuteekamu kyoyagala nti kibijjigiri njagala abantu 10 ejinize enkuwanise ku posita bwe bakulema embalirira percentage tugenda kugitema kibijjigiri n'akola kufana kuwona banaye tugende ku drive tikete tuzituna emisana embeera bwetyo ekyo ne tuvaawo okuyimba kw'olutabaalo kwava abayimbi bakadonkamu kino mu kikwata okuyimba olutabaalo bwe twava mu Lwera ne tusanga abantu toka kutoka barabara eziriwo ne batulijja empingu ate okwo kwavaawo naye omusajja Kafeero yamalanga emyaka 2 nga tannaleeta album naye ng'ennyimba ziri zaalina ensajja afuba kuzikolamu bivvulu zikwateyo abayimbi bakati twebereremu lwaki sirabe ku luyimba Joni tugende ku kiwuka tugende ku kiwuka nzirembeko neke nkulya katono nnyo nga naatera okugenda mukummulako naye katule ku kiwuka ekyagwa mu ntamu ekiri live olaba oluyimba lumu nga luyimba abantu 3 tutambulewo awo tulabeho sonyiwa bye mwagala okulaba ebimasamasanga Christmas tree si bye mulaba naye nange mba nebyenjagala okutereeza mu industry eya music owaffe gwe tuyita kadongo kamu country music nti edda omuntu yayimbanga oluyimba lumu nga basudde gyali akola nnyo Kafeero gyali akola nnyo Kasozi gyali akola nnyo kati nga singa obaawo ekipande nga beegasse omuntu agamba kye tugenda okulaba twakoma kiraba ku mbaga y'amajanja nti bw'aba basudde afuna abantu 5 ne Kasozi 5 ne Kafeero 5 singa bapositanga mugasse emitwe kitegeeza kufuna abantu 10,000 oba mitwalo egi ng'omuntu agamba kye ngenda okulaba nze nja kulemererwawo nzire ewaka naye nga kikyagenda mu maaso abasajja 3 na Kivubo najjula Masaka najjula
oba mubalaye bulungi nnyo nti oluyimba mwabasudde ekiwuka ekyagwa mu ntamu ekyenjawulo kibantu nti Kasozi agenda kuyimba mu ekyo kivuga kyali kya Dunia Wera abasondera Kasozi sente oyo ayimba nga gamba sinawulira nkenyera ndi awo mulamu naye nsaba n'abalinziiko obutakeerewa nga ye amaze okonfaminga ewa Mungu bamufunire ekifo olaba Nakivubo nti ajjudde muganda wange Saalongose Wakiryanga ebintu bino wembaano Saalongose Wakiryanga nzijjaawo wotuddeawo olaba nti Nakivubo ajjudde ku basajja basatu Kafeero basudde Kasozi naye kati ngattirayo abayimbi bataano olwaleero okuba ekipande ogeze ogambe nti ntadde ku Nakivubo ogenda kubanga addidde omwana wa P2 n'owa P4 n'obawa olupapula lwa Piero ibajjuze batuule P7 nabagambye abanaabitegera mujja bitegeera nnyo abanaanyiiga mujja kunyiiga nnyo kitegeeza okukola kwaggwawo emyaka 5 mu maaso ba 10 ogenda kuba tewakyaliwo mirimu mu kadongo kamu nga kadongo kamu kyerabirwa nga sabasaba nga kyakola kampumulemu katono nnyo nkomeo bingi nnyo naye nga mwesabira ate mwebereremu abayimbi bange mbaagala nnyo kampumulemu katono